Weewaawo, amakulu g'okuloota ng'oli mu ttooyi tuzze tugasomesako ebintu bingi. Oli ayinza okwebuuza lwaki ndoota nnyo nga ndi mu ttooyi. Ettooyi just etuyambako okufuna makulu. Ettooyi nti ettooyi y'ani? Lwaki ndoota nga ndi mu ttooyi? First kansooke ngitandike bwe nti ttooyi kinnya kya nsonda nnya, esooka kusimwa nga ya nsonda nnya. Ttooyi efaanagana n'entaana, ate ttooyi esobola okusimwa mu nsimwa bbiri. Waliwo abasima ttooyi nga ya nsonda nnya, waliwo abasima ttooyi nga ya raawundi oba nga neetooloovu. Makulu ki? Asima ttooyi nga ya nsonda nnya eba ntaana, asima ttooyi nga ya ssaako eba nnyanga. Kakati olutuuka nga tuzzeeyo ku nzimba ya ttooyi ey'edda, baateekangako nkoma. Bwe bamala okuteekako enkoma balekangawo akannya omuyita bbi, ne bazimbako enju waggulu era n'eserekebwa. Ttooyi z'edda zaabanga za ssubi kubanga omulembe gw'amabaati guzze maaso kaawo, zaabanga za ssubi. Kakati ekinnya kya ttooyi bwe kimala okukavaringibwa eyo yonna, ogenda okukiringizaamu kiba kikutte enzikiza. Ekinnya kya ttooyi bwe mutandika okukyeyambisa mukipamamu bbi. Bbi bw'atuuka wansi, enswera zitandika okugendayo ne zibiika amagi ne gavaamu envunyu. Lwaki Kabaka aloosa nnyo ttooyi? Kabaka akuloosa ttooyi nti ofune amakulu y'ani? Kubanga Kabaka atudde mu bwakitaka kya Nawansi oba Kinene, Kinene Nnyumbwa oba Kinene Batenda. Obwakitaka kya Nawansi, Kabaka bulamu akugamba nti neefuulira mu kituntundu ekya Walumbe, nga buli muntu gwendya oba buli muntu gwe nnona muteeka mu bunnya. Walumbe bw'ali omuntu, ekiddako kufa, ekiddako kuziika. Okuziika envunyu ze zikulya era n'osaanawo n'obeera mu nsonda nnya. Ate Kabaka ennyanga ze ziba neetooloovu, teziba za nsonda nnya. Ge makulu. Ttooyi esimwa mu nsimwa bbiri, nsonda nnya oba eya raawundi. Raawundi nnyanga, nsonda nnya ntaana. Akati ttooyi wansi wabaayo bbi, byabeeramu envunyu, waggulu wakavaringibwako enkoma. Enkoma zituddemu ekituntundu ekya Lukoma Nantawetwa. Lukoma ye Kabaka ng'ali wamu n'ejjembe lye ekkuumi oba ekkuuma eriyitibwa Lukoma. Okitegedde? Akati bw'omala ogikavalinga n'ogizimbako enju n'akugamba nti oyingira mu ttooyi ng'ogenze kweyamba, ogenda obulwadde bukuluma ne weeyamba, naye singa ebomoka n'ogwamu, bw'oba toguddeemu manya bino wammanga nti ogenza okweyamba naye ositamye mu bbanga. Kuba singa enkoma zitende wali oba olina ggwayo. Kituyigiriza ki? Nti ensi kwe tuli tugiyimiriddemu oba tugitambuliramu oba tugibeeramu ku bunkenke. Essaawa yonna waliwo ali wansi ku ttaka ly'otambulirako munda waalyo, obudde bwonna abasobola okukunona mu ngeri yonna gy'aba ayagadde. Asinziira wansi gw'oyita waggulu. Ettaka lino liringa lutindo, ze nkoma ziri, ettaka liringa lutindo, buli w'oli akulaba. Ettaka kw'otambulira lirye, ennyumba mw'osula zize, emmotoka mw'otambulira zize. Obudde bwonna emmotoka bw'efuna akabenje, ettaka liba libommose ng'okkiridde ewasenkaba mu ttaka. Ennyumba bw'egwa wasenkaba mu ttaka n'ekkubiramu n'ekutta.
ekitanda osobola okwegattirako n'omuntu ng'alina obulwadde bwa mukenenya. Okwo kwonna kwe kubomoka kw'enkoma ziri, ekikulaga nti ensi tuyimiridde ku kabubi. Buli omu obulamu bwo essaawa yonna bugenda, katikitiki, ssaawa, myezi, mwaka bugenda, buli w'oli. Kyeki nti olina okubaako by'omanya kuba obulamu bwa kiseera, obulamu buli ku bunkenke, obulamu bwa bwerinde. Buli kintu ky'okwatako engalo kyonna kikutta mu kaseera katono. Omusota gukuluma, embwa ekuluma, osobola okuva ku lubanyi waggulu ng'oli muzimbi n'ogwa, osobola okufuna accident ng'oli mu mmotoka oba akagaali oba pikipiki, osobola okubeera mu nnyumba yo, kibuyaga nejja n'egisula nga mw'oli n'ekkuba n'ekutta, osobola okubeera ku kitanda kyo nga weebase, bino bye tubeera mu mukwano, oli n'akusiigirako obulwadde oba omaze okugenda ewa Ssenkaaba, wadde ng'oba olaba okyali mulamu ng'obulwadde bwakkwata. Ttooyi agikubirako akafaananyi n'akola editing n'akuzannyira firimu nti ndoose ndi mu ttooyi. Okuloota ng'oli mu ttooyi si mirembe. Okuloota ng'oli mu ttooyi kabonero k'olina okuggyamu ebyokuyiga nti ttooyi kye ki, erina makulu ki, envunyu kye ki, enkoma kye ki, enzikiza eri mu kinyoomo kye ki. Lwaki ekinnya ekyo kya nsonda nnya oba kya ssaako? Ssaako kye ki? Ssaako tugirabiramu ennyanga za Walumbe, nsonda nnya tuzirabiramu entaana, ekizikiza tukirabiramu ekizikiza ekyowansi mu ttaka. Ekizikiza mwe mutudde obuyinza bwa Walumbe. Envunyu ze ziri omuntu amaze okufa. Akayumba waggulu ositama ku nkoma naye nga ositamye mu bbanga wabula enkoma ze zikkutte, n'olowooza nti wooli waggumidde naye nga zisobola okuteruka n'ogwamu. Amaka g'omusezi kye ki? Omusezi akwaniriza bulungi nnyo n'okyama mu luggya nga tewali kabi era ng'alina ekisa, n'akugamba yingira mu nnyumba. Omukeeka gwogwo, omukeeka gwe ogenda okuyimirirako oba okutuulako naye nga baguterezeza wansi nga waliyo ekinnya. Ogwayo bugwi, wabeerayo amafumu amasongole ne gakufumita, awo ne batandika okuteekateeka ennyama yaabwe ng'abasezi ge maka g'omusezi. Lwaki Obwakabaka tubulooteramu obusezi, abafu, akisidenti, abasezi bangoba n'ebintu ebirala eby'enjawulo nti kuba kafaananyi maka g'omusezi oyo ye Walumbe. Walumbe bwe tumusamirira ava mu kitundu kya Walumbe n'adda mu kitundu kya bulamu. Buli oloota ng'oli mu ttooyi, abamu bagiroota ng'enkoma zaagala ggwamu, abamu baziroota nga ngumu, abamu bagiroota ng'ayingiddemu kweyamba. Kabaka n'amala n'akugamba nze ddagala, naye bw'oba tontegedde ate nze musezi. Ndi ddagala erikuwonya ate ndi musezi akulya. Ndi ddagala erikuwonya kijjirawa? Mubeera mu mboozi ne banno n'owulira nga byakuluma era toyinza kwongerako mboozi, awo obulwadde buba buzze. Kyokka obulwadde obwo obugayaalirira bulumira ddala. Kyokka bw'oba togayadde odduka misinde n'ogenda mu ttooyi manju n'opama, ogenda okumaliza okupama ng'owonye era ng'okomawo ng'otandikira emboozi we yabadde ekomye. Kyeki kyakugamba nze ddagala. Kyokka ate bw'ogayaala nze bulabe. Obulabe tosobola kubulaba, obulabe bulabwa mugezi. Nti bw'oyingira mu ttooyi ntindire butindizi, naye singa omala n'olinnya mu bbanga oba olukoma ne luteruka, laazima wansi kinnya, ate ekinnya teriiwo ku biranduulu kuba kikutte enzikiza. Abaloota ebinnya nga birimu enzikiza, abaloota ebinnya ebya ssaako, abaloota ebinnya nga mubigwamu, abaloota nga mugenze mu ttooyi si mirembe. Ate ttooyi kifo ekituddemu ebintu nga biki, olusu olubi biki, tekitegeeza nti ennyumba ya Kabaka origino, no. Ttooyi bagireeta nga editing. Omanye amakulu ga ttooyi, amakulu ga ttooyi makulu ki? Awo ojja kumanya nti walumba manja. Bulota ng'oli mu ttooyi, gwe noonyereza amakulu ga ttooyi. Ttooyi okugiraba nga ttooyi kye ki? Oyinza ginnyonnyola otya? Awo ojja kumanya nti ndiko Walumbe, naye Walumbe andiko, andabula enkya n'eggulo. Okitegedde? Okwo kulabulwa. Okitegedde? Kakati omuntu aloota ttooyi oba oloota Kabaka bulamu butereevu naye mu katundu ka Walumbe.
naye nga akulabula obeerako empewo ya bulamu. Kati twagala tuwulirize omukyalo ono yeddiranga ye. Twagala tumuwulirize omukyalo ono yeddiranga ye. Kati katuwulize obubaka bwe tuwulire. Nnyabo tandika. Mulangira nafunye obubaka ekiro nga ngenze mu ttooyi nensangamu abasajja babadde babiri ng'omu ali mu nsonda ng'omulala atudde awo ebbali. Naye yabadde mu nsonda yabadde tayambadde ng'ali bwereere. N'ankozesa n'amala n'aŋŋamba ontegedde sa. Kakati ndowooza owulidde. Ono yayingidde mu ttooyi n'asangamu abasajja babiri. Omu yabadde ali bwereere nga tayambadde, omulala ng'ayambadde. Omu ku bo ogamye nti n'akukozesa. Okukozesa ndoza kwe kunyumya akaboozi ak'ekikulu. Bwe yamaze okukozesa n'akubuuza ontegedde. Okitegedde? Ontegedde. Kati bwe bano abakyala be tugamba nti oba omwami nti waliwo azaalibwa ng'aliko omwami oba ng'alina omwami n'ozaalwa n'omwami ng'akulondedde mu lubuto lwa nnyoko. N'okula n'ofumbirwa ne bigaana, n'ofumbirwa oli omuvubuka ne bigaana, oli n'omuzaalamu n'omufunamu olubuto biki n'obulwamu omusajja owuwo n'otambula ku basawo n'onya ddagala biki naye nga tofuddeeyo kumanya birooto byo. Ekirooto ng'ekyo bw'omala okukimanya eby'obufumbo bissuuke. Kubanga omusajja we abaawo ku bbali ate omusajja we abeera akugobako abasajja kuba abeera awulira ebbuba. Kati omusajja omu atayambadde kabaka bulamu akubanja kumubikka. Ali bwereere akubanja omubikka ekkanzu. Okitegedde ebintu bwe bityo okumwambaza omalewo obwereere. Kati ono ye muntu gw'osobola okuwasa n'omwala naye mwaka oba myaka ebiri. Muzaddeyo omwana oba babiri n'anoba. N'agenda n'ewalala n'azaalawo omwana. Ekivaamu be bakazi b'osana nga ggamba nti by'abasajja byantama. Kuba abasajja bonna be bamu abasajja teboogera mazima. Naye nga kivudde ku ki? Oluusi n'obatenda empisa embi naye ng'omwoyo gukutuddeko gwe gubaleetera okubeera obutaba na njogera, obuyombi, okukuba, obutagaba, n'ofuna omwami n'akusuulira abaana, ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kati akubuuzizza ontegedde. Kati nze nga sinakugamba ye kyeyabadde akugamba nga tonnakimuddamu. Nze nja kugamba nti oyo kabaka bulamu. Era y'omu bali babiri naye y'omu. Akafaananyi akalala ali bwereere, akafaananyi akalala ayambadde. Omu ku bo yakozesezza. Oyo ye kabaka bulamu gwe mwoyo gwe tuloota nga gutukozesa mu buliri. Okitegedde akulumira mu katundu kaabwe akaggwa ensonyi. Saamuzeemu. N'amala n'agamba ono ayambadde n'amugamba ogenda kunzaalira. Ko ye nedda agenda okukuzaalira y'ono. Olwo agamba nze agenda okumuzaalira. Kakati ekyo bw'omala okukimanya ono yagenda okunzaalira gwe. Okumuzaalira kye ki? Abantu abaloota ng'oli lubuto n'oloota abakazi abazaala n'oloota abaana n'oloota ng'ogabula amata mwegendereza obeerako obulongo bw'olubereberye obaako obwakabaka. Kabaka bulamu ye bbaawo kyokka ng'akubanja ekitundutundu ky'okutuukiriza obwa Nnaalongo bwo kubanga oba mukazi mukulu ng'oli Nnaalongo oli muka kabaka mubeera balangira n'abambejja. Jjajjaawo nga yazaalako abaana mu mbiri ebiseera by'edda. Kati omwoyo guno nga gukubanja obulongo bwagwo. Si bye bino nti nagenze ku musawo ne tuyita omulongo wa kabaka, simanyi omulongo kinene, simanyi biki, simanyi abaana, simanyi kizza biki. No, oyo lubaala aba wa ntabaalo, olimala kutabaala. Okutabaala olyoke otuukirize obulongo obwo. Obulongo bwo bubeera bwa lubereberye. Ye lubaala atudde ku bulongo, ye lubaala atudde ku butonzi, ye lubaala atudde ku lubereberye. Agenza okulaba nfunye olubuto n'enzaala omusota gwabadde muddugavu n'enkoko. Naye ye enkoko simanyi wa gye yalaze, wabula gw'omusota gwatambudde nga gugenda eri bano bakama bange benkolera. Kakati musajja bwe yamaze okukozesa n'ofuna olubuto, okitegedde, n'ozaala omusota n'enkoko. Kakati otegeera ki? Omusota oyo omulongo magobwe atuddemu ekitundu kyonna. Kubanga emisota tugirabira mu Bannaalongo, tugirabira mu Bwamayembe, tugirabira mu bintu bingi. Mu lubaale yenna okutwaliza awamu, lubaale musota. Okitegedde? Kakati ogwo gwe musango gw'olina
muggwe ng'omuntu abasajja bakuwasa mbasaasidde. Kati gojja kutuuka mu maaso eyo oluusi ozadde abaana 8 bonna bafe okuzeeko omu, naye nga ki olina emyoyo munda. Emyoyo munda tegijja kwagaliza baana bano b'ozadde bulamu oba okubaagaliza ebirungi. Osanga omuzadde nga yazaala abaana naye ng'abaana babonaabona bakaba babuliddwa emirimu, babuliddwa obufumbo, ng'ebibuuzo byonna babyolekeza muzadde. Maama twalya ki? Naye nga yalinda ya nnyammwe. Abawala abasinga, abalenzi abasinga, enda ya nnyammwe n'enda ya kitammwe bye bibabonyaabonya. Abazadde baabazaala tebatereezezza bintu, ebintu bibabangibwa, okitegedde, ne babazaala ne babateeka ku nsi. N'osanga famire ng'erimu abaana 8 naye ng'abaana bonna bazaala abaana babateeka ku luggya, tekuliiko afumbirwa, tekuliiko alina mirimu. Bonna buli mwana afuna ekizibu akubira kitaawe. Taata n'atunda obumwanyi, yabalabirira mu buto ate era abalabirira mu bukulu. Okitegedde, ebibuuzo biri ku bazadde. Abaana mwenna babonaabona, enda ezibazaala ziyimiridde zitya? Ebyo ebibuuzo mubyebuuza. N'otambula ku basawo n'ozunga, ate nga abasawo abamubuusa ng'oluusi bafaayo, oluusi okukolera n'afaayo naye nga talina ansayo, nga yali maama. Maama yagenda okuzaala, maama ng'agaanye okukola lubaale, oba oluusi nga tabimanyi, nga tategeera nti ndiko lubaale, oba oluusi nga buli kizibu ekimutuukako agamba Katonda bw'ayagadde. N'akuzaala n'akuteeka ku nsi, n'ozaalibwa munda nga nkolimire. Enda enkolimire zibonyaabonyezza nnyo abaana. Abazadde abasinga obungi, abazadde b'ennaku zino, mwefeeko okusobola okuleka abaana nga balina emirembe mu nsi. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati ozadde omusota n'enkoko, kyokka ebintu ebyo bibeera tobituukirizza, abaana abakuvaamu obasuubirira kuba batya? Kubanga kati ono omukazi ne bw'aleka abaana nga kati mbw'ali Bulaaya akola amala ebiseera, kati ono omukazi ne bw'aleka poloti, ne bw'asula ng'atunula, ne bw'akola atya? Bangi nnyo babonaabona, nkolerera baana bange. N'ogula ebibanja, n'ogula poloti, n'ozimba ennyumba, n'okola ki? Abaana boolesse wadde obategekedde naye ng'endayo yali nkolimire eriko ebibuuzo. Obeera tonnaweza myezi 5 mu ttaka ng'abaana baabitunze dda. Tebajja kufuna bya bwiriiri. Mama abazaala twali tumubanja, temujja bitwala. Twali tumubanja, kitammwe twali tumubanja, temujja bitwala ebintu bye yakola. Abaana nga bafuna birowoozo bibitunda biki, buli omu tugabane yabeera ku mumwa. Abazadde olufa abaana bazzako tugabane ne bakayana baabo makooti luddawa. Kyokka bakayana tugabane naye nga tewaliwo omugaso gwe bagenda kufunamu. Olumala okugabana gwe bulijjo olaba nga balina amagezi, buli omu alowooza kutunda wagabanye. Okitegedde, ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kati omusota gw'ozadde bulongo n'enkoko bulongo. Be balongo be tukoola batambulira mu byewalula, abalongo abatambulira mu binyonyi ebyowansi n'ebyowaggulu, banyonyi abatambulira mu nsolo enkambwe mu biwuka. Okitegedde, kati abo balongo ba mirundi 2. Okitegedde, kakati twagala tweyongere okuwuliriza omukyalo ono ddala. Era bo we baagulabyeko baasanyuse, wabaddewoko ne baganda bo n'omukazi gwenkolera, ne basanyuka, ne bafuna obugoye, ne bagulabirira nga abalabirira omwana, ne bagutwala mu kisenge. Naye nga nze natidde dda, wabaddewo mukwano gwange babadde bamuyita Nayigaga. Ne mugamba olinawo kaakabaani ompeeko nnyookezeemukko mwene ennyumba, ko yaa sikayina, nze n'okisooka sibwagala, sibukozesa bumpunyira bubi. Kakati omusota wamaze okuguzaala, wagutwalidde bakama abo ne basanyuka nnyo. Naddala omukyala gw'okolera tebakugamba abo b'okolamu. Bakama abo be bano, bajjajjaabo. Bakama abo ye Kabaka ne Maama Nabinene. Okitegedde, bw'olituukiriza obulongo empewo zirisanyuka. Empewo mu kusanyuka ng'otuukiriza obulongo obwo, olwo olifuna obudde obujjayo abaana abo n'obasiba n'obawunda era n'obatereka. Muli bamu abalongo ab'enkata, muli bamu abalongo bakasoole. Okitegedde, omulongo w'enkata, omulongo kasoole aligendamu ekyeyubulo ky'omusota oba ekyeyubulo kya ttimba. Abalongo abo olibateekerateekera n'obateeka mu bibbo n'obatereka. Kati gwe n'obwotambula ku masawo n'ozunga n'ogamuyita balongo tebisobola kukola. Abantu abasinga bamala ebiseera, ate n'abasawo nabo ne mbanenya. Sooka okuba omweso ogumala omanye nti ono kino kye kiseera ekiyita abaana, ekiyita obulongo. Fayini, abantu bonna obulongo bubabanja.
naye si bonna nti alina okuva buvyeri n'ayita abalongo, si bonna nti alina kuva buvyeri n'asiba abaana. Waliwo abanjibwa mu kiseera ekyo nga bamubanja okuyita abaana abasibe abawunde, ate waliwo abanjibwa abaana naye ng'abaana abo alimala beebakirira mu ntabaalo, mu nsozi, mu bukkiro, n'alyoka ayita abaana. Kati ate bo abantu abasinga obungi bamanyi nti buli abanjibwa obulongo genda olete ssente tuyite abaana. Abantu bangi basibye abaana naye tebafunyeemu, bangi basibye abaana bongedde kubonaabona. Ate waliwo abasiba abaana, oli n'asiba abaana n'akifunamu. Kitegeeza nti buli kasaka n'engoyaamu, buli omu obuzina bwesiba bubwe. Si gundi olw'okuba yayita abaana nti ne gundi ajja kuyita abaana. Abaana batubanja, kituufu abalongo batubanja, naye si buli omu nti olunaatambula ayita abaana. Kati owulidde omaze kutuuka mu ttooyi n'osanga omusajja ali bwereere, omulala ayambadde, ne bakozesa n'ofuna olubuto. Omaze okufuna olubuto n'ozaala abaana babiri, abaana n'obatwalira bakamaabo ne basanyuka, ne bajjayo obugoye obweru. Eyo prosesi y'okuyita abaana, naye ng'abaana abo omaze kumanya kabaka, omaze kutabaala, omaze kwebakirira lubaale, kye tuyita obufumbo bwa lubaale. Obufumbo bwa lubaale mwe baanamu abaana b'obulenzi n'ab'obuwala, kituntundu kiri mu ntabaalo, kwebakirira. Okitegedde, bwebakirira lubaale bamwebakirira ebbanga myezi 7, 8, mwaka gumu kitundu. Abantu bemusanga eyo mu nsozi nga beebaseeyo obutavaayo, enkuba n'ekuba, obudde bw'obutiti, obujiji, obwavu, okulya akawunga, biki kye bayite entabaalo. Oba ne jjajjaawe edda nga yatabaalanga ate nga yakolanga mu mbiri za Bwakabaka edda. Okitegedde, w'owulirira kayima nti ab'edda baatabaalanga. Teri bintu by'owulira lwaleero nga tebyaliwo. Omulembe gw'empale bero bottom bwe gujja, manya nti gusituse busitusi naye gwaliwo. Ennyumba mwamba bw'olaba zizimbibwa olwaleero, manya nti zisituse busitusi ku mulembe guno naye zaaliwo. Okitegedde, mwamba ez'ettaka zaaliwo. Buli kyolaba olwaleero nga kibbulukuse kiba kyaliwo. Bw'olaba omulembe gw'olwaleero nga gwakutabaala gwaliwo. Era bwe mwava oluyimba ab'edda baatabaala. Bwe muva oluyimba lwa Ndawula siina nga beetabaala. Ndawula yampa eyeebuye golaba atabaala, atabaala atabadde. Okutabaala ab'edda baatabaalanga okusobola okudda n'ebintu eby'enjawulo ebitabanga mu byalo byabwe naye nga babijje ku byalo ebiddako. Omwo mwe mwabanga n'amaanyi, oli n'agamba najja n'ejjembe. Okitegedde, lyalinga lya luzaalo, lino lyagabanga bugagga, lino lyabanga bweriti, lino lyabanga vumuzi. Baatabaalanga. Kati olwaleero gwe mulembe oguliwo. Ate ne bwe munaakola mutya, lubaale olwaleero takyatereera na ngoma, takyatereera na kwazibwa. Lubaale olwaleero obeera n'emisambwa nga giramula naye nga maloboozi g'olina, ng'emisambwa giramula naye nga mirimba, nga girimba bulimbi. Ne gikugamba kino, fumba ebijjulo, kola biki, ne giramula, tuzze, tuvuddeyo, biki, mwebaza jjajja w'abaana, atuyise, atujje ebweru, atujje wala, biki, ne mwebaza, ne musasula, ne mukola biki. Lubaale tatereera. Lubaale yakyuka, tewakyali bya bwereere. Lubaale kati ensinga bw'ogiraba bwefuuse enseegu, emyoyo emibi gisituse, buli omu museegu. Abawala beeyagala bawala n'abawala ne bakola n'obufumbo, ne beeyanjula ne ku kika, okulya ebisiyaga, ebintu eby'enjawulo. Okitegedde, kati gw'olowooza mukyayinza okusamirira lubaale ku bbule? Tewakyali kusamirira lubaale ku bbule. Abantu bonna basobu, emitwe misobu, abantu bazaalibwa mu nsobi. Tewakyali wayinza kusamirira lubaale kakeeka. Mwe mwennyini mwe mwonoonye ekituntundu ky'emyoyo, obwakatonda ne budda ku bbali, ne mutandika okusemberezebwa emyoyo emibi. Kati emyoyo emibi budde bwagyo. Emyoyo emibi gisemberedde abantu. Buli omu alowooza yeesulise, buli omu takyayogera bitegeerekeka, buli omu ayogera byasanze. Okitegedde, obwakatonda mubwesambye, ennono muzivuddeko, obuwangwa mubusudde, byonna kati buli omu alinga nseenene. Kati olwaleero zimalayika ezaaba obbakuuma ziri ku bbali, obwakatonda buli ku bbali. Okitegedde, kati baabateera emyoyo emibi. Olwaleero buli omu alowooza kukwata mwana muto, kukwata nsolo, kwefumbirwa nga muli bakikula kimu, kulya bisiyaga, obwamalaaya, okwolesa obusolo wabweru, ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Kati olwaleero be baana baliwo. Akasolo tekakyaliko nsonyi. Akasolo bw'oyagala bw'okaweereza omulala babweweereza mu bbaasa. Okitegedde, ebbaasa ntegeeza nti oli asobola okwekuba akasolo ekifaananyi n'akaweereza munne. Okitegedde, nayo byafuuse birabo ebintu bwe bityo. Oli ne yeekuba akakyabali, ne yeekwata vidiyo n'asindikira ensi. Okitegedde, ensi nga yeekuba akakyabali, ebintu bwe bityo.
kati byafuuse emisono byafuuse byakwolesa byafuuse bya bulambuzi okitegedde myoleso kati myoleso ayina ebbina eddene yalikuba ekifaananyi ayina ekkende eddungi yalikuba ekifaananyi ayina mugaba ku ntumbu yakubako ekifaananyi ayina akasolo akanene yakakuba ekifaananyi ayina amazzi mu bukyala yeteekamu engalo neyekuba akakyabali ne gayiika neyekwata vidiyo okitegedde n'aweereza abantu okitegedde kati olwaliro musuubira ki okwenuuna wansi okwekomba mu busolo ebintu ebyenjawulo ebyobusigu biyitirivu nnyo ebitaaliwo tusese ku nnono nga bwe tutyo si bwe tweyisanga kati olwaliro tewakyaliwo omutwe gusobola kusamira lubaale n'atereera kusamira obusamizi nkibagambidde ebbanga mugaanyi ne bw'oba musawo ng'olina famire gye wasamiza n'ogizimbira essabo genda ng'obalondoola baba nga baatereera ojjanga n'ombuuka olwaliro kuddayo ku lubereberye luli kuddayo buto wansi kwe kulota ng'oli mwana muto oli ku ssomero osoma okitegedde kulota ng'oli ku ssomero osoma muddeyo musome lubaale yaani ennambiko za lubaale yeeyisa atya asamidde lubaale abeera atya mu kika tulina kubeera tutya tulina kweyisa tutya ennono n'obuwangwa bwaffe biri ebyasooka twabanga tweyisa tutya bwe tuba nga tuli bannankole tweyisanga tutya bwe tuba nga tuli banyarwanda tweyisanga tutya bwe tuba nga tuli baganda tweyisanga tutya okitegedde twayambalanga tutya twayambalanga mini twekomba nga mbuzolo twakolanga ki bajjajjaffe baakolanga ki ebintu ebifaanaganako bwe bityo kale ennamba esinga obungi twegendereze nnyo eriyo olubaale kati nga si wa ngoma si wa kusamira ate oba otegedde olinnyibwako lubaale kakati ate ogenda kwaza muyite lubaale kati ayogere ki ate ng'oledde akulinnyako ennamba nnyingi balinnyibwako lubaale kati mugenda mwaze lubaale nti muyite empewo waliwo ebyenjawulo oba lubaale oledde waali naye mwasigaza maloboozi lubaale takyatuula ku mitwe misobu emitwe gyaffe misobu ennimi nsobu lubaale ayogerera ku nnimi zaffe ennimi zisiiba mu busolo obusolo bwafuuka byakulya omusajja akomba mu kasolo n'ateekamu n'ebirevu ne bigendako amazzi byonna n'osanga nga byeru okitegedde olulimi buli kitundu kigende mu kitundu kyakyo mukyatonderwa mu kirina okubeera akasolo kagendemu akasolo olulimi lulya emmere okitegedde olulimi lulanzi olulimi lutonzi olulimi luvumuzi naye ate olulimi kati olwaleero lubeera mu busolo okitegedde kati lubaale mukyayinza omusamira kale katugende mu maaso n'omukyalo ono neetya naye n'enkoko gye nabadde nazadde eyo yabadde mu kkala nzirugavu olwamaze nempawamuka kiro ekyo yajja nsaba okumanya n'okutegeera kakati ono asaba okumanya n'okutegeera kakati byenkunyonyodde byonna oba otegedde kabaka akubanja omubikka togenda koma mu mubikka otandika okwebakirira lubaale mu lubiri lwonna lw'omanyi olukuli okumpi oba olusozi lw'omanyi lwonna olukuli okumpi nga bukkiro oyo lubaale si wa ku musawo wa kinnansi oyo lubaale wa kutabaalira wa kwebakirira oyo lubaale wa kuleka mirimo wa kwerekereza okitegedde kuleka by'oliko lireka abaana olireka emirimu olireka amakubo olireka omusajja n'ogenda otabaalira lubaale oyo okitegedde kati ogambye osaba okumanya n'okutegeera enkoko gy'ozadde enzirugavu kiki otasobola kumanyaawo oyo lubaale bw'oliba teweerekereza bw'oliba tofunye essalira kola okole menyeka bonaabona kyungibwa ofune akasente mukazi wattu olinayo obwana bwo bubiri ogule akapoloti biki oliba tonaweza myaka 5 mu ttaka abaana buli gwolekedde ne bw'olibalabanga ategeera atya endaayo nkolimira era emyoyo giri mulinnyako egijjo ggwe gye wajje najjo mu bufumbo ng'omuzaala giri mulinnyako ne gimutuuza byonna kye bayita okubowa teri maali gy'olireka eribeera ya nsibo omenyekera bwereere okolera bwereere mubiraba bulijjo ne ku mativi abazadde bangi nnyo abafa nga alese ssente biki abaana ne beetwala mu makooti ne bakayana ne batandika okweboola gwe toli wa muno gwe twali tetukumanyi biki ne bamala okugabana olumala okugabana ogenda okuwulira nti emaali y'omugenzi tewali n'akamu abaana babitunda ogenda okulondola abaana abo nga babonaabona ng'omanya nti kitaabwe yagaana okwetereeza ssente ze yafuna zaali za kookoonyo okitegedde kati katugende mu maaso n'omukyalo ono kubanga akyalina obubaka obulala mu budde obwo nenziramu ne neebaka neefuna obubaka nga nzizeeyo ewaka nensanga abantu babaddewo nga bangi olwamaze ne baŋŋamba yiiri ennyumba ye gye twakuzimbira
ne mbagamba ssente zange ze mbadde nsindika ennyumba gye mwanzimbiramu mbuye ennyumba yo. Kakati omukyalo ono era banne abantu babuyabuya. Kati omukyalo ono akola amanyi mbu ssente zize. Kati alabika amanyi yeetwala ku mulimu. Abantu abasinga obungi musaza passport biki visa biki ne mugenda e Bulaaya. Ate ne wabeerawo abalemererwa nga ne ssente we ziri n'atagendera n'alemesebwa. Okitegedde ate ne wabeerawo abalina obusobozi ne bagenda, abasobola ne bagenda. Abantu abasinga obungi mukimanyi waliwo akuterawo ekkubo we litabadde. Tukaaba nnyo obusobozi ne tugamba empewo zituluma tunazikozesa ki? Obusobozi nsaba busobozi biki empewo nga zikuwa ng'ofuna ekkubo ng'ogenda e Bulaaya ng'okola. Abasinga obungi bw'otuuka eyo nga ssente otandika okuwola bano abakuyita mami abakuyita muzeeyi. Buli akugamba mpola. Omwana wange bamugobye ennyamba olw'okuba akuyita muzeeyi wafuna ssente oli Bulaaya biki biki eno bakutendereza kasita akuwaana ng'omuweereza obukadde 2. Kyokka omusaala gw'ofuna oluusi ofuna emitwalo 9 oluusi 8 ssente ntono ddala. Kakati munnange ng'otandika okugaba ng'otandika okuyamba biki. Naye nga weerabidde nti oliko lubaale ate lubaale yakusindika ate ssente z'owola z'ogaba si zizo zize. Kati gwe olw'okuba tolabawo kintu kirala omanyi zizo ng'otandika okupulaaninga ng'ogulayo poloti ekitali kibi ng'ogulayo poloti ng'otandika n'okupulaaninga nteekeyo ne ka bizinensi e Uganda biki biki. Munnange ogenda okulaba abantu bangi nnyo abalina endowooza eyo nga ssente okukakasa nti tezaali zize nga zifudde. Yagenda kukyusa bulamu yava mu ggwanga eritaliimu ssente n'agenda akyuse ku ssente. Kituufu yazikyusa era n'azifuna naye olw'ebirowoozo bye byalina yakolera bwereere. Abaana muli mu biyumba muliko lubaale mulina pulaani ez'enjawulo kyokka temumanyi kikitta ssente ezo, temumanyi kizitta. Bw'omanya nti oliko lubaale pulaani zo zibeeko we zikoma. Gulayo poloti just komawo okole lubaale kubanga lubaale ttaka. Kasita ofuna poloti n'omanya nti sirina alinnyamba nguzeeyo akatundu komawo eka. Bw'oyambibwa n'okazimbako komawo eka. Togaziya birowoozo togaziya bizinensi ti ate ngenda kukolayo bizinensi ate ngenda kukola biki. Njogera ku muntu akikakasa nti ndiko lubaale. Temunkwata obubi ne mugamba nti nga n'abantu okwezimba nedda. Omuntu ng'ofunye akalembereza ofunye wojja ssente osobola okukola bizinensi oba n'okola adiweyi oba biki. Tewali agaana kulaakulana okukola ebyenkulaakulana. Naye njogera ku bantu abaliko empewo ng'okimanyi lubaala mmanja nava e Uganda nga lubaala mmanja ndoota ebintu eby'engeri lubaala mmanja kusamira. Abo benjogereramu. Omuntu alina okwezimba omuntu alina okukulaakulanya emirimu n'okugaziya ebyenfuna. Ekyo kituufu. Wagenda kukola gula poloti zimba ennyumba gaziya n'ebyenfuna e Uganda ewammwe. Kyokka omuntu aliko lubaale ye ate si bw'alina okweyisa. Omuntu aliko lubaale ng'okimanyi nti ndiko lubaale beera mugezi. First sooka omanyi waliwo eyanterawo ekkubo we litabadde. Ekyo kimu. Buli ssente z'osasulwa mmanya waliwo akwambadde azikola yagamba yazikola kuba akwambadde yagamba yazikola. Ekyokubiri lubaale takozesebwa bupakasi. Bw'omanya nti oli ku bupakasi naye ng'oliko lubaale kakasa nga ssente z'ofuna teeka ssente w'olaba w'oteekeddwa ziteeka gaba ng'oteekeddwa okugabira oyo. Togabagaba ssente toyisa bubi ssente tereka ssente. Amakulu nga wagenda ku bupakasi naye ng'omanya nti oliko lubaale fuba nnyo okulabika nti ogulayo poloti oba ekibanja. Ekyo lubaale takigaana. Gula ekibanja oba gula poloti ng'omanyi nti oliko lubaale era ng'okimanyi nti olabika ogenda kusamira. Gula ekibanja oba gula poloti. Okitegedde? Bw'oba ofunye omukisa oba obusobozi zimbako akayumba ne bwe kaba katono. Ebisigadde ssente gamba nti kati ngenda batereeza. Ekyo bwe munaakivaako nze mbalayirira kuba nze experience gye nfunye emyaka gye tumaze mu nsonga zino. Abaana bangi oli nagamba e Bulaaya mazeeyo emyaka 4 oli nagamba mazeeyo 6 oli nagamba mazeeyo 2 nga tuyamba bayambe olwaleero. Naye bw'omubuuza bwe yatandikira okukola ssente nga yali azifuna bwe yatandika okupulaninga nti njagala kukola adiweya nga buli lwasindika ssente e Uganda omuntu ozimutera ku akawunti ng'azibba. Buli lwateresa ssente omuntu be bagendanga okudda nga ssente baazikozesa bano be baaziteresanga.
Eri abaana baweereza ne ssente babagulire eno poloti, babagulire ebintu ebyenjawulo, babakolere bizinesi, bagenda okudda nga be baweererezaamu ssente si byebyo nga bano tebaabikola nga babeekweka bwekwesi. Omuntu aliko olubaale kwata nnyo ebintu byenjogera. Omuntu aliko olubaale waliwo ebintu by'oteekeddwa oggula mu ssente z'ofuna ng'ekibanja nga poloti n'okuzimbako akayumba si kibi. Ebisigadde sitoopu nkwegayiridde, ebisigadde sitoopu ng'okimanyi nti oliko olubaale alabika akubanja kusamira. Kolako ebintu eby'omugaso nga 2. Nkwegayiridde teeka ssente wooteekeddwa ziteeka gaba wooteekeddwa gaba, osobola okuwa nnyoko, osobola okuwa kitaawo kuba be bakuzaala. Va mu bino mbw'ate nnyamba gundi muweerererako baana. Enkya lubaale bw'anaasituka ebya lubaale obimanyi, omulubaale y'abeera omubi mu nsi atayagalwa, ne gwe wayamba taddamu kuyamba, ne gwe wawola takuwola, ne gwe wagabiranga takugabira ng'otuuse mu kaseera ka lubaale okukunya. Emikwano gisalawo okukyawa buluganda bakukyawa n'osigala bw'omu nga kati k'ekibiri kikwe babeera bakwogerera nti weeyonoonye waleka ebyokkola n'otandika ebintu by'okusamira. Akajja obunaku keemanya, omunaku kaama. Tereka ssente nkwegayiridde, bw'oba wakugulako kibanja ekyo si kibi, kubanga lubaale yenna bw'ajja akuluma bw'omu nga toyina aliyamba, ne bw'obeerako n'akatunduko w'obeera, bw'obeerako n'akapolotiko, bw'obeerako n'ekibanja kyo, omanya nti buli kintu ekinakkunya ng'ojja kusinziiranga wuwo, kuba lubaale bw'amala okusitula enkundi teryakusenza. Okitegedde, buli omu aba akuyita mulogo. Bannange mukwate ebigambo byange, sigaana bantu kwezimba, naye abantu abalala beezimbe, baleke beezimbe. Naye omuntu aliko empewo munnange nkulabula, okugula kabada si makulu, okugula fulasika si makulu. Okay, fulasika oyinza ogigula kuba ekuyambako okutereka mu kyayi, naye okugula ebintu ebyessanyu okitegedde, okugula ebintu ebyessanyu si makulu. Nze mbabuulidde bannange, kakati twagala tweyongereyo tuwulirize obubaka bw'omukyalo ono gy'abuwongera, era ndowooza muwulidde bulungi nnyo bwe yatuuse ewaabwe ne bamwaniriza bulungi. Okitegedde, katwagala tweyongere tuwulirize ekitundutundu kino kyalota kiki. Naye ng'ennyumba gye bandaga yabadde ya ssubi nga keetooloovu, nga kayumba keetooloovu naye kaabaddemu ekisenge. Ekyo ekisenge kyabaddemu essanja. Ekisenge ekyo kyabaddemu essanja. Kaakati obwakabaka bwa mirundi 2. Tegeera kabaka bulamu ly'ekkubo, naye si ye kabaka w'omukulu. Ennyumba ye enkulu mw'olina okutuula ya kabaka Ndawula, otuddeko bwa kabaka Ndawula. Kabaka Ndawula ye mukamaawo, ye nnyumba gye bakututtemu ng'ekisenge kyayo mulimu essanja, ne bagamba eyo ye nnyumba yo. N'obabuuza ebbanga lyenkoleredde ebulaya ssente bujjo zempeereza, ndowooza owulidde nti ssente si zizo. Kati gwe dda mu bino, ate bano bakuyita muzeeyi, ate bano bakola biki, oyonoone ssente oliba ombuulira. Ssente zonna z'okola ogambye ssente bulijjo zonna zempeereza, yino ye nnyumba gye mundazeemu, gye munzimbidde. Katandika okuweereza abantu, simanyi munkolere kino munkolere kiri, zonna zaakufa. Omulamwa guli nti tereka ssente ng'ozikuŋŋaanya, amakulu gaazo kuzimbamu nnyumba z'abakamaabo. Kati mu bantu abadde bakuŋŋaanyeewo kaawo wabaddemu omuvubuka bamuyita Lukyamuzi. Oyo Kiwanuka yabadde alina byanyumyako awo. Yabadde abanyumiza ng'abagamba oyo waliyo omusajja bamuyita Omulangira Jjuuko, omusajja oli asomesa. Lukyamuzi abeera Kiwanuka. Mu kisenge mwe mwabadde mu nnyumba ey'ebisanja mwabaddemu omusajja ayitibwa Lukyamuzi. Lukyamuzi abeera Kiwanuka ng'abanyumiza nti eriyo omusajja, katuwulire. Yabadde abanyumiza ng'abagamba oyo waliyo omusajja bamuyita Mulangira Jjuuko, omusajja oli asomesa. Omanya n'okutegeera oba olina okumanya byonna n'obitegeera by'obadde tomanyi. Nze omulimu gwange kubasomesa. Bajjajjammwe be bali nsasula. Nze ate ne bwe mbasomesa abantu ab'enjawulo, era kyova olabanga yaala. Nze nasalawo okusomesa ensi, ngisomese nga siina kigendererwa. Era nze buli gwe nsomesa simuteerako nti nsangibwa wano, okyamira wano, ennamba y'essimu y'eno. Nasomesa ensi mu bwannakyewa. Era kyova olaba oluusi nga yaala, oluusi mwe ab'omukutu gw'okumanya n'okutegeera, oluusi mwe mugira ne mumpaayo ow'esatu ow'ebiri bw'otyo. Okitegedde.
naye nze nsomesa ebintu ne bisaasaanira ensi eno, ensi yonna ne bisaasaanira ensi eno. Nze singa sikaaba, singa buli muntu wali yeerowooza bwerowooza mu maka ge, mu maka ge tekyetaagisa kutambula, essimu zajja. Singa buli omu asinziira wali naga Mulangira emitwalo 2 giijo, singa nkaaba, singa siri mwavu, okitegedde, singa siri mwavu, muli baana benzaala, okitegedde, singa omuzadde azadde abaana be takaaba, tabulwa sukaali, teyeebuuza nti sente naazijjawa. Tusomeseza ne tusomesa buli nsonda ne tukunyonnyola buli kirooto ne tunyonnyola buli nnyingo ku nnyingo, buli kanyukuta k'okozesezza byonna ne tubibatemeratemera. Naye abantu abeerowooza naga Mulangira kenkuweeyo batono. Abasinga babeerawo n'akutendereza naga Mulangira we batusomesa, Mulangira ndudde nga kugoberera biki ne weebuuza weebale naye tamala nsonga. Omuntu mwebaze ate n'amala okugamba nkugoberedde Mulangira onzibudde amaaso biki talina kye yali akuwadde ate n'ayongera kukwebuuzaako. Ebintu bye twakuuyira ddala temunneebuuzaako nze era temunnoonya, mundeke mbasomese busomesa. Nze njagala omuntu abeera asiima, omuntu bw'asiima kuwaayo oba 2,000 oba 5 oba 1,000 oba 1,000 abaffe bwe mubeera abantu 100 tulaba nga nange maaso olw'okubako ke neeguliramu. Nange nenganyulwa mu bibala nemanya nti nange namenyeka nenfuna okumanya naye nga nganyuddwa mu bibala by'abantu, abantu 100 buli omu bwe yeerowooleza mu maka ge n'agamba Mulangira kenkuweeyo kino, naawe obeerako n'akantu ke weekolera. Kati owulira bajjajjammwe bo beebaza, bo basiima era ffe tukolera myoyo, si mmwe bantu. Abantu b'ensi bo babuyabuya wano kumanya n'okutegeera ku mukutu wano nomugira ne mumpawaayo oli ayina 2 oli ayina 1,000 biki bwe bityo era bw'okumanya n'okutegeera mbasiima. Naye amaloboozi gatambulira ddala amawanga mangi. Eri omuntu nga tabuliddwa bukadde 4, eri omuntu tabuliddwa kakadde, eri omuntu tabuliddwa 5,000, eri omuntu tabuliddwa 3,000, eri omuntu tabuliddwa 5,000, eri omuntu tabuliddwa bukadde 10. Naye nga ku ekyo ekitono kyafuna, oba ekyo ekitono kyayina oba kakadde, omuntu ng'olina kakadde tuulako 3,000. Kemi 3,000 kanjiwa omusajja ono asaanidde okuweebwa. Abantu bakanya weebale nkugoberedde ebbanga ddene ng'ate n'ayogera mugagga, oli ayinza okukubira nga mugagga naga nkugoberedde emyezi 6 Mulangira kati nze mbadde ngamba n'owuli obusungu nga bujjula okukutta nze kati si kyabaanukula. Bankubira amasimu, bampeereza message mu inbox biki tebamanyi lwaki sibaanukula bakoddo, okitegedde, tebamanyi lwaki sibaanukula. Inbox ekubyeko amasimu agankubirwa oli n'omugamba sooka olindeko ndi bize nja kukuddamu edda, naye n'alowooza oli bize. Oli n'akuweereza message mu inbox n'akuweereza audio nga 7 oddooko weererejje bw'aba atandika naddala ogenda n'owulira omuntu ng'agamba maze emyezi 6 nkugoberera, kati bw'amala n'akugamba nzudde ennamba yo Mulangira kenkufunye maze, kati n'akuweereza audio 7 oddooko zikumalira ebiseera ng'ate akugambye akugoberedde emyezi 6 kati n'osalawo n'omulimu nga nja kukuddamu n'aweereza message endala paka lwakkongokako. Twabasomesa ne tubasomesa kati tuli mu biseera bisiimibwa. Bwe muba mwagala twongereyo basomesa, tuli mu biseera bisiimibwa. Bannange oli akuweereza essimu nga omulaba ne mu mbeera z'ateeka okuba tabuliddwa bukadde 5 mu bizinensi ye. Ne tetubagamba nti sente ze mulina ze bamutuwa, nedda mutukwata bubi. Naye omuntu omugabi ku mutwalo gw'olina gabako 20,000. Beerako omuntu gw'osiima. Abasajja sente baziwa buwala, baziteeka mu bintu bitaliimu makulu, okitegedde. Waliyo abantu abasaanidde okuweebwa okugabirwa n'emyoyo egibatuddeko kyova olaba nga gibaluma nnyo kubanga abantu tebategeera, okitegedde. Eriyo abantu abasaanidde okuweebwa, eriyo abantu ng'oli yajja mu bulamu bwo nga naawe olaba yakukyalira mu bulamu bwo, mu bulamu bwo alabika alina ekitundutundu kyabuyambako. Omuntu alina obukadde 10 ku akawunti, toolako kakadde kawa omuntu oyo. Omuntu alina obukadde 3 ku akawunti, toolako obukadde 4 buwa omuntu oyo, just buwi, n'emyoyo egikutuddeko gijja kwongera okukuwa. Omuntu olina kakadde, toolako 2,000. Omuntu olina 5,000, toolako 10,000.
eri abantu abasaanidde naye n'obasanga mu makyaki g'abalokole nga basiga mbwensigo simanyi buli mwezi simanyi buli mwaka simanyi biseera ki ensigo kyokka abantu abatudde mu buwangwa n'ennono abatudde mu bintu byennyini ebibasiigira ddala n'embulokole siga nti mubuloota siga nti biki ebyo bidiini bireete buleesi naye ate ebyammwe abasomesa ab'enjawulo era kyobulaba nze mbeebazannya bakola obwannakyewa ku mikutu egy'enjawulo naye mubawa mubasiima oba mukanya weebale kituufu twasomesa ensi emyaka giyise mingi kakati olwaleero omuntu akukubira essimu n'omulimba n'omugamba nja kudda mu ppaka lwakkongokako n'omugamba ndi bize ppaka lwakkongokako baganye okufuna okumanya n'okutegeera lwaki omusajja ono bw'omukubira essimu takukwata mufune okumanya n'okutegeera lwaki omusajja ono yatusomesa nga tatuteereddeyo nnamba ya ssimu kitegeeza nti ebigendererwa bye tebyali mu kumunoonya ebigendererwa bye byali mu kutuzibula maaso mu kutuzibula amaaso bwe tuba twagala atwanukule tumuwenga eri omuntu n'akubuuza mulangira okunziramu oyagala ki lwaki omala kumbuuza lwaki tosooka kumpa okitegedde abantu abasinga amanyi nti bw'anaakubuuza era abantu abasinga bankongokako oli agenda n'akubuuza mulangira okwogeranga naawe oyagala nkuweeki n'omuganze siina kyenjagala kati mulangira mbadde nina ensonga zange n'omugaa siina budde lindako nja kuddamu ekawungeezi n'aloba n'akuba bw'ogijjako n'ogifuula bize paka lw'ogiteeka mu kanyonyi oba bakayita ka aeroplane ka flying mode ndowooza ebintu ebityo okitegedde oli n'akubuuza nkugoberedde emyezi 6 mulangira mbadde nsaba kwogerako naawe mulangira nkuweeki onziremu obubaka bwange si bwe bakola omuntu gomanyi nti akuyambidde ebbanga bw'oba onoomusenga muwe beera ng'omuwa ebintu ebifaanaganako bwe bityo ekitegere twagala abantu bagezi kakati okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo ndowooza obubaka bw'omukyalo ono mbuwulidde empewo zammwe zo zisiima naye bba abantu omuntu w'ensi mubi omuntu w'ensi muzibu kati katweyongere okuwuliriza yabadde abanyumiza ng'abagamba oyo waliyo omusajja bamuyita Mulangira Jjuuko omusajja oli asomesa okumanya n'okutegeera oba oyina okumanya byonna n'obitegeera by'obadde tomanyi ne bamubuuza ky'omanyiyo gy'ali oba oyina ennamba ye olwamaze n'asirika ne bamugamba kati otubuulira otya nga tomanyi na gy'abeera nga tomanyi na nnamba ye konze bwe kubagamba nti nze ennamba ye ngiina mujje ngibawe olukyamuzinagamba kituufu wamma oba ogiina gibawe wabula mwafuddemu omuntu omu yeyantuukiridde yabadde Luyange Lukyamuzi yekiwanuka era Luyange sitiiru yekiwanuka naye sitooli eyo nanga bw'ogyogedde sina ne kyenziramu ginnyonnyola ekyo kye mbagambye bo bajjajjammwe basiima era nkimanyi gye emyoyo tegisobola kundeka kubeera bubi naye abantu eri abantu abeerowooza oli n'alowooza ng'ali mu maka ge eri abantu yenga akanya n'akuwuliriza naye nga si mugabi banna abantu bakodo naye abantu b'oku guruupu nabo okumanya n'okutegeera sirina kye mboogerako abantu abasinga obeera oli awo olina akusindikirayo 2,000 olina akusindikirayo 3,000 olina akusindikirayo 5,000 okitegedde sirina kye mboogerako naye audio zisaasaana ebitundu bingi ate si zange zokka n'ez'abasomesa abalala zisaasaanidde amawanga mangi naye abantu basiga nsigo mu makyaki era bannanga abantu baawano olunaku lwe balimanya oba lwe balifuna okumanya n'okutegeera ndowooza tuli batwafa ndowooza nga waliwo mirembe mirala abantu basiga nsigo mu makyaki n'owulira ensigo ya bukadde 4 bukadde 5 biki okubawaana okitegedde kubawaana biki essimu z'abapasita okitegedde akawunti namba simanyi essimu za mobile namba biki ebintu bw'ebityo naye ssebo olaba emisomo gyaffe n'emisomo gy'abasomesa abalala ku intaneti mu maka g'abantu mwegiri naye oli asobola okuba nga mugagga oluusi alina obukadde 4 oli alina 10 oli alina 3 oli alina 5 naye nga n'alina 5 tasobola kuga nti tooleko obukadde 2 kensige mu byaffe
asiga mu kyaki oyitasobola nti kensige mu byaffe oyitasobola nti Mulangira ono asomesa ebintu byennyini lubaale byammanja Mulangira ono kamuweeyo obukadde 4 ate tekyetaaga naggaba ssente nnyingi nosobola okuba nga olina obukadde 10 n'ogamba Mulangira kemuweeyo 5,000 kamu gwe muganda teriyo kitono nga tekibadde kikyo ng'oli akikuwadde buwi teri kitono okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo okitegedde olina n'owuli olingaga nti nguze emmotoka eno nagitonedde faaza gundi emmotoka eno gitonedde kyaki emmotoka eno gitonedde musumba gundi ekigaana okugula emmotoka n'ogitonera omuntu akuyamba mu bulamu bwo kiki okitegedde empewo zondozo ziwulidde bwe zoogedde ate era n'abantu abala kakati ffe kyetukola ffe katusomesa busomesa nze nsomesa busomesa abantu batambule n'okumanya omuntu ankubira essimu ya lunyumya omuntu ampeereza message ya lunyumya okitegedde kakati abantu bamanyi nti obeerawo n'oyogera paka lwokala emimiro kakati nze njagala mbasomese anoonya y'atalina kunfuna nze njagala mbasomese busomesa naye ankubira essimu era ndowooza mbawulira bankubira essimu nzijjako bujja nabagamba omuntu anoonya ayita mu bulumi so si bino mbu namukubidde essimu ate biki bintu bwe bityo inbox zijjudde abantu sisobola olina akuweereza audio 7 kyokka audio 7 nga teyakuwulidde eggulo nagamba maze omwaka mulamba nga nkugoberera nakuweereza audio 7 mbwera naawe nawo okala amalusu ng'omuddemu inbox ne bazijjuza n'ateekamu audios za bibuuzo nga 20 era ng'alowooza ogenda kutuula ku oyo ate ng'olina emirimu emirala kati nze kyenkola mbasomeseza wano ku gurupu ne bigenda ku YouTube abawuliriza ne bawuliriza naye bano mbu nkunoonya nze abantu bantama wamma abantu bantama nze nkola kintu kimu kusomesa nsi nze nkola kyantumwa naye bano abantu banzijja mu inbox ng'oli talina kyakuwadde era inbox zange bw'ozikebera ziriko obujulizi nze saanukula bantu nyanukula ntegedde kasita omuntu anfuna bwe pa n'anoonya ennamba yange n'agifuna bwe pa awo nange mba mukwasizza sibaanukula era bajja mu inbox njagala kungatta ku gurupu n'ogaana oluusi n'osiimamu nga 2 n'obagattako Mulangira nina ebibuuzo byange n'ogaana n'ogera ebbanga ly'ompuliridde wampaaki naawe oba n'ebibuuzo ensonga njogera neetala n'okwetala ndooza mumpulira okitegedde nange nninga kinnabbubi nange nina we mbakwasiza okubasomesa sigaanye nja basomesa nja kusomesa ensi buli kantu buli kamu mukambuuze buli kamu wano ku gurupu mumbuuze nze nja kusomesa ensi wano ku gurupu siinaawo buzibu kuba wowe ensomeseza n'ebintu byonna ebibeera ku intaneti kuba wano ku gurupu mumpawaayo mumpawaayo ko wano ku gurupu bamemba ba gurupu eno kumanya n'okutegeera sina kyemboogerako era kyova olaba mbeerako wano n'ensomesa okitegedde sina kyemboogerako naye audio gye ziraga oli agenda okuwulira Mulangira ntutte ebbanga nga noonya ennamba yo biki agenda okubikkula mu inbox ku peegi ye ng'ataddeko audio 10 mbw'ayagala omubuulire era ku malusu naye eri nakala emimiro n'enzikiriza ne mbasomesa kati mu inbox sisobola kukkiriza kukala mimiro okitegedde nange mba n'ebibuuzo bw'obanga ogoberedde emyezi 6 wali ompaddeyo ki kitegeeza abantu ndoza bagamba omuntu abeerawo kukola kufa bufi era omuntu anoonya bw'atafuna muntu n'amuyamba n'amulagirira nze aba nnemeddwa okitegedde tafuna muntu n'amuyamba n'amulagirira ffe tetulagirira kyosiga kyokungula nze bwe mba mbasomesa nange nsimbaako oluwaanyi
va mu bbanga ofunye ennamba yange Mulangira nkuweereza emitwalo 5 gijo nywamu amata ogenda okutuuka okumbuuza mba nkwanukula awo tuba live okitegedde nze nsomesa simanyi audio gye zituuka simanyi gye ziraga kati gwazifuna ng'owuliramu omugaso tandika okunsimbamu oluwaanyi okunsimbako oluwaanyi nnambaako nga bwe balamba ku kibanja va mu bbanga ogende Mulangira bale tusomesa Mulangira emitwalo gino 5 nywamu amata Mulangira kakadde kano nywamu amata okitegedde awo obeera onteze abantu si bagezi awo oba onteze ogenda okugiragira bw'oti mba nkumanyi Mulangira nina bye njagala okukubuuza nnyanguyirwa okitegedde naye gwe ngamba nkugoberedde emyezi 6 n'ensanyuke nze nabasomesa busomesa tebyaliko musaala ate tebyaliko kunnoonya tebyaliko nnamba ya ssimu tebyaliko ndagiriro kati gwawulira ng'oli nnoonya oba olina kunsimbako luwaanyi omukwano ogutandika tonnambuuza na kibuuzo efaanaganako bwebityo mwe temumanyi nti ebyo ebintu nabikozesa bwannakyewa naye nga amakulu gaabyo tebyalimu kunnoonya nze oba tonnoonyezza tewali buzibu muwulirize bintu ebyo mugende gye babakolerako babakoleko naye nga mutambula n'okumanya nti kino kyekinnuma eriiso bwe liba linnuma kino kyekinnuma olubuto bwe luba lunnuma kino kyekinnuma akagere kakkono bwe kaba kannuma kino kyekinnuma nze ge makulu gange ge nagenderera kati gwa nnoonya mba n'ebibuuzo gwagezezaako okunnoonya mba n'ebibuuzo ogambye Mulangira nkugoberedde omwaka mulamba kati nange mba n'ebibuuzo wali ompadde ki era kyova olaba sibaanukula okitegedde abamu akunoonya atandikira mu jjiya najja mu inbox yafunye ennamba yo n'ateekayo obubaka 15 kati n'ogamba ntuule ku ono natuula naye luli muweereza emisomo buli kimu akisomye natuula naye luli era nakati ntuule naye ku luno abantu mugoberera kunzita busi kubeera ngawo nga njogera paka emimiro lwe girifa naawe okonoogamba male n'okwetalamuko wano mu ddiiro nga ntudde nga nsomesa mumanyi nange nina lumu mwensomesesa mala okugira nange nnoonya mbeera nga eyatega omutego nange ninga kinnabbubi nge saagala nnoonya naye bw'oba onnoonyeza nange mba n'ebibuuzo ebbanga ly'ompuliridde wampaayo ki twetwateekakoko ne audio video twagiteekakoko ku intaneti nga tulina ebyokukola mu lubiri twali tulina bye tuzimba mu lubiri ku YouTube twateekayoko eddoboozi eryo nga tulowooza nti oba ku YouTube eriyokka abagoberera oluusi mulimuko ne ku bagagga ekyo ndowooza akalimo ke tutaddewo oba kuzimba oba twali tuzimba oba nnyumba ki neŋŋamba leero ndowooza kunaaba kuzannya n'akwagala ku YouTube eriyo ndowooza abantu abamu abalina ku ssente tewali yatwanukula naye bano abantu b'okumanya n'okutegeera bo batuyambyeko bo bantu b'okumanya n'okutegeera batuyambyeko waliwo olumu ne tufuna obuzibu tugenda kuzimba ttooyi ng'ezo oba binaabiro bantu b'okumanya n'okutegeera sirina kyemboogerako kyova olaba bo nkutu ngubeerako nga ngusomesaako bulungi naye abantu abalala Mulangira nwanye nnyo okufuna ennamba yo biki nkugoberedde omwaka mulamba lowooza nja muddamu nze mwe nabasomesa busomesa awulira nga abeera ayagala ng'akimanyi nti ali nnoonya fuukako omugabi nfuula muganda wo nfuula muzadde wo okitegedde nfuula muzadde wo wadde ebintu tebyaliko musaala naye era ogaba nga tebamaze kusaba kitegedde ebintu bifaanaganako bwebityo kyekala nange kati yongereyo n'omukyalo wengeye naŋŋamba nze kimpe ejija y'essimu nagenza okulaba ate essimu efuuse ekitabo naye ngaekitabo kyo kyabadde kikadde bakubanja kusoma gatekeberamu bye nasoma talikukeberamu bye nasoma agamba nga obadde wabikoze bulungi amaze n'ensisimu ebadde essimu n'ojjayo ekitabo bakubanja kusoma olubaali bwakwebakirira olina ebintu by'olina okumanya ddeeyo emyaka bwe gikuyitako bw'okaddiwa kolerera abatwazi byonna obitegedde kabaka akubanja olina okusamira olina okwebakirira lubaale olina okumanya lubaale olina okusoma lubaale kyekitabo ky'owunzise nakyo nyaba yeddira engeye weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu